nteekateeka z'ekibiina ki National Unity Platform okusunsula abaani abanakikwatira bendera mu kalulu ka bonna ak'omwaka ogujja okubbinkana ne bannabibiina abalala okwatandika n'okuwandiisa abeegwanyiza ebifo. Leero akakiiko kanjudde omutendera oguddako. Okusinziira ku nnambika y'ekibiina eyanjuddwa akulira akakiiko k'ebyokulonda muno okwekenneenya bonna abaawaayo okusaba kwabwe kwa kutandika ssabbiiti ejja ku bbalaza kyokka nga bakukolera mu mitendera era baakusooka ne bakkansala ku lukiiko lwa KCCA ng'ennaku z'omwezi 28 paka ng'ennaku z'omwezi 1 omwezi ogw'omunaana nga 2 batandike ku bakkansala e Wakiso mpaka nga 7 olwo bakkansala ku bitundu ebirala eby'eggwanga batandike nga 8 okutuuka nga 13 omwezi gwe gumu. The categories that we are going to start with will be Kampala Capital City Authority that will start on the 28th of July 2025 to 1st August 2025. Bassentebe ba zi disitulikiti, bammeeya b'amagombolola, ebibuga wamu ne munisipaali kwa kutandika ng'ennaku z'omwezi 14 mpaka ng'ennaku z'omwezi 18 ate bababaka ba paalamenti kwa kutandika ng'ennaku z'omwezi 2 mpaka ng'ennaku z'omwezi 27 ogw'omunaana nga bano ne bakkansala e Kampala ne Wakiso bakusunsulibwa ku kitebe. Members of Parliament will be vetted on 20th to 27th, and it will be done by the national vetting team. It will be done here. Tuyakanga okutegeeza abakulembeze mu bitundu ebyenjawulo bateeketeeke constituency tubaye programu yaabwe constituency kyesooka bwe ya Kampala eriweddako tugenda kibawa amangu ddala tuyita mu bakulembeze bammwe. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko mu Buganda John Mary Ssebuufo bakugaba obubonero ku bintu 2 ng'obuweereza eri ekibiina bwakusula obubonero 4 ate obusobozi bwabwe eri abantu be bakiikirira obubonero 6. Ani asinga obuwagizi wano? Ate kyereza nti bw'osinga eri obuwagizi nti bw'oyita pepa wano tine pepa togiyise oyina kuyita pepa zombi, pepa 1 eya vetting ne pepa 2 eya ground 1. Yadde nga Nuupu yali yeesabye abeesimbyewo ku kifo ekimu okwogerezeganya balekere omuntu omu wasinga obusobozi. Bano batubulidde nga kino bwe kibadde kigenda mu maaso era nga waliwo abatabaganye yadde ng'omuwendo gwabwe tegunnategeerekeka. So there is a team that was handling harmonization. We have been given certain candidates who have harmonized. Of course, we shall not give you the figure at the moment, but they have candidates whom have received their applications to have harmonized, the consent letters to have harmonized. Olwaleero akakiiko era lwe kabadde kalina okukomekkereza okukola kwabo abaleeta okusaba kwabwe okw'okwewandiisa ku bifo eby'enjawulo kyokka batubuulidde nga waliwo abantu baabwe abadde batawaanyizibwa ensonga ez'enjawulo okuli okulwisibwawo ekitongole KUNEB okakasa ebiwandiiko byabwe ssaako ne National Council of Higher Education okakasa empapula zaabo abaasomera ebweru era mu nsonga eno bakyaguddewo eri abo bonna abatanneewandiisa nabo okuleeta okusaba kwabwe. Naye UNEB kutuvudde n'okwongeza nga mutegedde obulungi UNEB etawaanyiza abantu okulaba nti batereza empapula zaabwe ozikonfaminga oli n'atuuka imamu yakomawo wiiki ejja n'addayo wiiki ejja okonna kuba kusoomoza. Mu ngeri y'emu era bannakibiina bakyagenda mu maaso n'okusonda ensimbi okulaba nga bavujjirira kakuyege waabwe okukyusa obuyinza. Okusonda oye! Protestant oye! Baleese ensimbi olwaleero kuliko omubaka owa Bukomansimbi North Dr. Ndiwalana Christine, Muwadanku Nnyingi owa Kyaddondo East, Zake Francis owa Mityana Municipality, ssaako ne Kakoza Grace ng'ono yeegwanyiza ekifo eky'omubaka ekibuga West. I'm here to deliver my contribution in my personal capacity of 10 million, which I have delivered. I call upon the people of Kyaddondo East and people of Uganda and all Ugandans in the diaspora. As your shadow minister, I want to call upon you to participate in this noble process. Era nasooka ne neenoonyerezaako naye ndaba nga nja kusobola millions 10. So I had to pledge 10 millions okulaba nga nzireeta kweno drive ya campaigns eza 26 eza NUP. Nali neeyamye million 10 naye mu ntandikwa nali nzize na million 1 kati mbadde nzize kumalayo obweyamu bwange so nga ndeese balansi owe million 9. Adolf Semata yakusakidde emboozi eno ku Rwagugudde TV